Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuwa tugenda kulwa nyompulirizamu katono. Mu video yasemba nagamba ngenda kulaga ennaona ya mukubwa. Gyatadde kugenda Museveni nga ne bw'aba afa. Tasobola kugibona. Tula wano kakkana. Bw'olaba eno video n'ogimalayo. Mukubwa buli w'omusango ogenda muwa salute. Yadde emabega niyale ensi we yatandikira emyaka bufukunya okujjayo ennwana eno. Okubeera so brief okugitegeera amangu. Erimu ebintu bibiri. Erimu win-win. Terimu win and lose oba lose and win. Tula wano nze nkuwe ennwana. Wuliriza ebigambo ebirimu eno video. Ennwana bagiyita aikido. Ekigambo aikido kanchikuwe AI kitegeeza harmony, unity oba blending. KI kitegeeza energy, spirit oba life force. Do kitegeeza the way. Wuliriza wano ennwana eno erimu emitendera 5 nga bw'oba ogikozesa gye mitendera gy'olina ogigobereramu. Taginga wano abasomesa okusinga omusomesa Fred Kajubirumbuye. Ogusooka the attack oba kyosobola okuyita political aggression. Eno mu nnwana yaffe kye twasinga okutegeera nti you don't resist the attack. Jeno Museveni tomulgaana kujja kukulumba. You flow with the attack. Okulumba kwotambula nakwo. You use the attacker's movement speed and imbalance against them. Nti okozesa obulumbaganyi bwennyini bwe bakozeeko. Speed kwe bajjidde n'obulidirectinga to the public okubambula obulungi. Okwambula eyita freedom fighter, peacekeeper. Oyina okumujja mu kifaananyi ekyokukuuma emirembe n'omuteeka mu kifaananyi abantu mwe babulabira ekyokuba nti ye mutugumbuzi, ye mussi. Example entuufu kyabadde embalala. Mwene ennwana yaffe erimu ebintu 4. Osensinga, absorbinga, redirectinga, non-neutralizing force mu kifo kye wandibadde okooyera mu direct confrontation. Nti tolwana. You sense, absorb, nomira obusungu, then redirect the attack to the public. Munwana ya mukubwa tell about self. Eri about shaping the public perception by kulabisa exposure. Erimu ebintu bibiri. Nti bw'okikola Jeno Museveni agenda tuka ekiseera ng'atya okukolako obulumbaganyi. Bw'atya okukolako obulumbaganyi you win. Kyakubiri bw'akolako obulumbaganyi you win kubanga mu kyosinga okubaako nakyo obumanyi ekya exposure okumujja mu position mu kifaananyi mwabadde yeetwalira omusika. Gyakoma okujja owininga, gyatakoma kujja owininga kuba osigala mirimu gye gitambula bukuubwa. Nkugambye with the attack eyokubiri the center oba emotional stability. Tula wano kakkana yita abasomesa tuyite mu nnwana y'omukulembeze. Ene mu nnwana yaffe your power comes from staying centered. Amaanyi gaffe gali mu kusigalamu ekyo kyokka kye tukkiririzaamu. Non-violence, physically balanced and mentally calm. Nkudiramu center yaffe we eri mu kusigala nga tuli physically balanced and mentally calm. You lose that. Ekyo bw'okiruzinga you lose the ability to redirect. Kubanga senga oluzinga mental calmness ogenda kukola kye bayita reaction. Ate nga mu nnwana yaffe we don't react, we don't explode. We simply redirect what we've absorbed back for the public to see kye tuba tulabye. Mu bufunze nti sente yaffe mu revolution eno gye tulimu gye bayita moral clarity oba strategic discipline. Nti golo ya rugimu yakakasa nti ffe tureactinga emotionally tusobole okuluzinga sente yaffe eri ey'okubeera physically balanced ne mentally calm basobole okutukolako obulumbaganyi. Mu bufunze ffe ne waffe tetuli bakozi ba bikolobero. Mu movement yaffe eno eya non-violent oba aikido movement we don't rage, we simply reveal. Nti Museveni tumujja mu kifaananyi ky'ekituufu kyabadde yeekwekamu ekyokubeera freedom fighter ne tumuteeka mu position abantu bwe bamulabira nti weewaawo kasajja keetaaga kutwala misinde.
mu bufunze mu nwana yaffe tetugoba kerere, we shape the rhythm. Omwami ono yakitegeera nti the calm fighter controls the storm. Ekintu mukubwa kyeyasinga okutegeera bakiyita nti senga obeera mu gemu nga ya mupiira nga bakugambye nti waliyo Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi, you don't try to go into the very game to out-dribble them. Nti togenda mu gemu yemu kugezaako kuzanya kapiira nga Museveni, nga Messi ne Ronaldo. You change the field into a marathon. Nti gwe kisaawe Messi ne Cristiano mwe bazannyira gwe kifuula kisaawe kyakuddukira mu misinde. You don't fight where they are strong. Tolwana mu nwana yaabwe mu babiri ab'amaanyi, tozannya kapiira kuba be bakakusinga. Make them play your game. Mu gemu gye tuli mu kuzanyisa Museveni kyova olaba embalala yamususseeko nga tebakyasobola keepinga kaamu lwa nsonga bali mu gemu etali yaabwe. Twabaka kugenda awo we bali okugezaako okulabika ng'abakuuma emirembe, wabula bwe babeerawo kitukolera ne bavaawo kitukolera, kubanga ekyaffe kyakubuusa public, is about public perception. Gye tukoma okubuusa public, gye tukoma okufuna mu bintu bino. Step eyokusatu gye bayita redirection oba narrative reversal. Mu Aikido omuntu bw'akulumba, when somebody attacks you by force, you guide that force in a circle, making them lose balance. Nti Museveni tulina bw'atulumba tugaidinga ataka ye into a sanko ne tumuluzingisa balance tutya. Nti tukwata propaganda, tukwata obulumbaganye bw'atukozeeko nga proof of guilty. Nti tutaninga violence gy'atukozeeko nga moral evidence that awakens the people. Oba okategeera oba onfuna mu nwana ya mukuuba, you turn the violence ekoleddwako nga moral evidence egenda okuzuukusa abantu. Nti you make their tactical control collapse under their own contradiction. Abeeyita abakuumi b'eddembe, abeeyita abalwanirizi b'eddembe, of making sure nti they self destruct ng'obajja mu position yaabwe nga bakolako ebikolobero. That's how you win the public. Bw'otyo bw'owinning amaaso g'abannansi, and that's how they lose the public. Mu bufunze eyokuna gye bayita the energy economy oba stability. Nti ene waffe mu nkola gye tukozesa minimal effort, amaanyi tuteekamu mangi, efficiency through intelligence. Nti tukola tutya eno. Why fight strength when you can use its own force? Ono kye yategeera. Lwaki olwanajjera Museveni ng'ayina ebyokulwanyisa bingi? Muleke ebyokulwanyisa mukakubitereka. Force him, reserve the weapons. Mulete mu game gyatagenda kubipuulinga out. Yensonga lwaki mu campaign entola bamutiya gas since General Museveni tamuyina. Amuyina ne lwa nsonga mu game y'omwana ontiya gas ayina okubeera expired. Mu bufunze, you don't burn energy by trying to destroy the whole system at once. Museveni tomusuula mulundi gumu, toteekamu maanyi mangi kwagala kumusuula mulundi gumu. Mulye mpola mpola. Identify the pressure points. Ka group kabadde akolagana nako mu opposition so kukakuba ekigo. Tugenda tukamukaluka 226 nga muli babiri. That's how you defeat the dictator. Ono mwami ye game gye yategeera nti mu game ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avoid wrong. Bino ebyokuwetwala ne Museveni biveeko. Draining battles soko zesonyiwe. Use minimum and timing instead of muscle. Tetukozesa muscle, tukozesa nnyo wano. Game weggwera gye bayita the throw exposure oba exposure. Nti ne waffe mu nwana yaffe ya Aikido, when you finally throw the opponent nga batugenda okukikola mu 226, tekibeera about dominance, kibeera about exposing imbalance. Nga tukikoze tutya nti you don't defeat the regime by being more violent. You expose how unstable it is, how it survives by repression. When the people see the exposure, power shifts naturally. The art of winning without fighting is not submission, it's mastery. Video ne wekomaawo. Omwami ono yakitegeera nti atiwa okuwangula tategeeza nti atiwa okuwangula nga tolwanye, tategeeza kuwanika, ategeeza kubeera so smart. Tukomawo tofaayo.